Mu mawulire ge tuyinawo fantastic. Njagala okubategeeza nti olunaku olwaleero Alien Skin ne Palaso besitude ne bagende wa Captain Mike Mugula makage bugolobi okulaba nga baddawo nga bafuuka basseruganda nga bwe kyali mu ntandikwa. Alien Skin njagala okubategeeza nti musawa ng'emwe mabega Captain Mike Mugula atweetinze ku kibanja kye ekya Twitter n'agamba nti bafunyemu kye Twitter peaceful talks olunaku olwaleero Palaso ne Alien Skin wabula this is a disclaimer tebabadde ku mmeeza yemu nkaddemu nti tebabadde ku mmeeza yemu waliwo asoose munne wabula nga bonna boogedde n'omuntu y'omu. Palaso wabada atuuka wa Captain Mike Mugula agenze ne bazadde be okuli taata we ne mama we ne Alien Skin bwatyo n'atuuka in different time intervals batudde ku meeza era Captain Mike Mugula agamba nti musaawa mbale oba munnaku mbale oba mu bbanga eritali lyawala ajja kuba atwanjulira progress gyatuuseeko nga ye okulaba nga bana ababiri bakola ki baddawo bafuuka basseruganda ne Palaso afudde ku mutimbagano gwe ogwa Twitter n'agamba nti kino singa Captain Mike Mugula yali yakikola dda bandibadde tebafuna butakkaanya nga bwe bayina asawa zino. Nenjagala okubategeeza nti wetwogerera peaceful talks zo zimaze okubaawo katulinde tulabe oba Allah n'atuddamu essaala zaffe okulaba nga bana ababiri baddamu ne bakola ki ne bakwatagana. Fantastic.